Ebyomuwala eyafiiridde ku Mezo Noir kisinziira bw'ogiyita bikaabya amaziga. Abakirimu bakwatiddwa dda oba abasuubirizibwa okuba nti nno bakirimu, entegeka z'okumuziika ziwedde. Mukadde ke kamu Prophet Matayo mukwate wajjo Fyno eyakuyimbira bweccece anyiga biwundu. Abasiddyo omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Kale katugende straight mu nsonga ezigenze maaso n'okuba nti nno zikola amawulire olunaku olwaleero. Webukeeredde olunaku olwaleero olwa Friday ng'ennaku z'omwezi 21 March n'olunaku lwonna nga bwe lusiibye. Akafo akamanyiddwa nga Mezo Noir kisinziira bw'oyinza okuba nti okipronouncing, abamu bakayita Mezo Noir, abamu bakayita Mezo Noir, kyonna kuba kirabika kya Lufalansa. Kasiibye katrendinga olunaku lwonna but for a wrong reason, oba ku lw'ensonga enkyamu ennyo nnyini ddala mukwano gwange. Mwana muwala gw'olaba ku screen eddakiika eno amanyiddwa nga Matayo yagenze maaso n'okuba nti afuna obuzibu obw'amaanyi ku bbaala ye ya Mezo Noir gye byakkidde ng'alusuddemu akaba oba ng'avudde mu bulamu obw'ensi eno. Wakati nga bangi babadde basuubiriza nti kyandiba kino kyandiba kiri butwazi biki n'ebisigadde, olunaku olwaleero poliisi evuddeyo nga tuyita oba ng'eyita mu mukulu amanyiddwa nga Patrick Onyango n'abaako byalambulula ku mbeera eno. Katusooke tubiyitemu tumuwulirize tumulabeko ate era mukadde ke kamu tulabe enteekateeka zituuse zitya, abalabika nti basuubira okuba nti babadde mu kino bali wakati era okuziika kwa ddi na buli kimu kyonna. Poliisi eya Kukira Road batandise okukola okunoonyereza ku musango gwa suspected poisoning oba omusango gw'okuwa omuntu butwa. Bino bibadde mu bbaala emu awo Kololo ku Lwokusatu ekiro ekikeseza ku Lwokuna. Kigambibwa nti mukyalo ono Martha yagenda mu bbaala eyo ssaawa nga 8 ogw'ekiro ng'agenda kusinkana mukwano gwe Mugabo Edward, ate Edward ono akolanga kaakya mu bbaala eyo, ne batandika okwewaamu okunywamu nga bali awo okwewaamu ogenda kutuuka ssaawa 9:30 ogw'ekiro. Bavudde awo mu ntebe gye babadde batudde mu bbaala eyo ne bayingira mu kisenge oba offisi eya manager. Awo mu offisi ya manager teriimu kamera nkazi teriimu. Awo omwami gwe bayita Edward n'atutegeezezza nti awo omukyala nazirika nga bayingire mu kisenge ekyo, she collapsed. Ye kyasooka okukola yakubira muganda we Kalanzi Joseph okujja okumuyamba okutwala ono omukyala mu ddwaliro. Kalanzi naye najja mu bwangu nnyo ne bamuduusa omukyala mu ddwaliro ne bamuteeka ku life support, akyali ku life support. Naye ffe ne batutegeezezza nga amawulire gamaze okututuukako ne tutandika okugwa okunoonyereza. Edward ne muganda we Kalanzi Joseph tumaze okubateekamu akanyogoga, bali poliisi yaffe eri ku Kira Road okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Bbaala eyo mu kiseera kino abasirikale baffe bakyaliyo nga bagezaako
So obubaka obwo bw'owulidde bubadde bwanca ya leero. Omukulu amanyiddwa nga Patrick Onyango, spokesperson wa Kampala Metropolitan oba omwogezi wa Kampala mu bendobendo lya Kampala bw'abadde annyonnyola embeera yonna. Wabula omukulu wakoledde okunnyonnyola kuno babadde nga mwana muwala ono Martha tebannaba kuba nti no bakola kulangirira nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Era okusinziira kwa lipoota ezabadde ziriwo omukulu wakoledde okwogera kuno enkya ya leero yabadde agenda maaso n'okuba nga annyonnyola nti the brain is dead but the organs are still functioning. Obanga bagamba nti mwana muwala ono yabadde tannaba kubanga aviira ddala mu bulamu bw'ensi eno, obwongo bwabadde bwo bugaddewo wabula ng'ebitundu ebyomubiri ebimu bikyasobola okuba nti bigenda maaso n'okufunctioninga n'okubeera nti ku byuma wali balabanga mwana muwala ono tannaba kuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno. Wabula ate gye bigenza okutuukira kati nga nteekateeka za kuba nti mwana muwala aziikibwa. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Edward Mugabo wamu ne Joseph bo kati we twogerera batemeza mabega wa Mitayimbwa wali ku Kira Road Police Station. Twabadde tuli awo ebbaala eno eya Mezo Noir nga tebinnaba kusaasaana nnyo wabula nga bikyali mu kusuubirizibwa. Ebbaala eno yafulumizza ekiwandiiko kyekyo nno kyolaba ku screen eddakiika eno. Ekiwandiiko kino kigamba bwe kiti: Public notice, temporary closure. Due to unforeseen circumstances, Mezo Noir Kampala will be temporarily closed to the public, effective immediately until further notice. Nti kuno kutegeeza eri abantu n'olukale olw'ebintu ebitaalabiddwawo oba olw'embeera ezimu eziteebereke ezitaalabiddwawo. Mezo Noir Kampala yakubeera nga eggalwa nga teri muntu n'omu akkirizibwa kubanga ayingira okuva we bawandiikidde ekiwandiiko kino mbulaga. Era ne bagenda maaso n'okugamba nti we appreciate your understanding and regret any inconveniences this may have caused. Nti bagenda maaso n'okubeebaza olw'okuba nti musobodde okukitegeera era ne beetonda eri buli omu ayinza okuba nga akosebwa olw'ebbaala eno eya Mezo Noir okugenda maaso n'okuba nti eggalwa. Mukadeke kamu batutegeezezza nti a notification will be issued in due course announcing the reopening date. Nga bagamba nti bajja kubanga bafulumya okutegeeza okulala we banaaba nga batuuse okuba nga baggulawo ebbaala lino, though ekibuuzo ekikulu ddyo linaggulwa oba olwa byonna ebyatuusewo. Bangi bakyasuubiriza bati tetujja kugendera nnyo ku bisuubirize. Poliisi egenze maaso n'okukakasa nti okunoonyereza yakukukola ne sekukola yenna. Tubadde tuli awo ku screen woolaba awo bintu bya nnaku nnyo nnyini ddala. Mwana muwala ono amannya ge amajjuvu ye Martha Ahumza Murari. Emyaka gibadde mito nnyo. Mwana muwala ono yazaalibwa omwaka gwa 2002 as in 2002. Eyavudde mu bulamu obw'ensi eno. Martha Ahumza Murari ge gabadde amannya ge mu bujjuvu. Paka kati bagamba nti she passed away under mysterious circumstances. Nti yafudde mu bintu ebiyinza okuba ebizibuzibu oba ebitannategeerekeka, though ebikyasuubirizibwa byo biragiddwa ne poliisi ekinnyonnyodde nti wandibaawo embeera y'okuba nti mwana muwala yadragingiddwa oba yaweereddwa ebiragalalagala ebitasaanidde oba omwenge nga mulimu embeera enzibuzibu okusinziira ku mwogezi wa poliisi nga bw'owulidde awo. Poliisi ekyagenda maaso n'okuba nti investigatinga suspected poisoning, okubeera nti mwana muwala yandibanga yaweereddwa butwa. Kale ekipapula ekyo kyolaba eddakiika eno kikulaga enteekateeka y'okuziika ewedde Martha
ahumuza murari obulamu bw'ensi eno yabuvuddemu mu kiro ekikeesa olunaku olwokuna matumbi budde eyo. Okusinziira ku nteekateeka olunaku olwaleero lwa Friday ekiro kya leero bagenda kubanga bateekateeka okubanga bakuma ekyoto awo kembabazi mu bufu obufaananako bwe butyo, wabula oluvannyuma wajja kubeerawo olunaku olw'omukaaga lwe lunaku olw'enkyanga ennaku z'omwezi 22 wajja kubeerawo service okusabira omwoyo gw'omugenzi Martha ahumuza. Ekyo nno kijja kubeera wali ku All Saints Church e Kampala ku ssaawa 4 zennyini. Ate bwe banaabanga bamaliriza wajja kusuubirwa okubeerawo service endala eno nno era still ku lunaku olw'omukaaga ekiro bajja genda kitundu bakiyita Nyarubanga sayidi z'embalala awo bajja okubeera nti baddamu okusabira omwoyo gw'omugenzi. Olunaku olw'Essande ng'ennaku z'omwezi 23 mwana muwala ono omuto bw'ati Martha ahumuza murari wasuubira okuba nti ajja kugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe Nyarubanga Mbalala ku Sande ng'ennaku z'omwezi 23. Mugabo Edward wamu ne Kalenzi Joseph bakyagenda maaso olw'okuba nti babuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo bannyonnyole mu butuufu bwa byonna kiki ekyatuuseewo. Wabula bwe weetegereza byonna bagamba nti mwana muwala ono office mwe yatwaliddwa yabadde temuliimu CCTV camera kuba mu office mwe yakolapsingidde oluvannyuma n'addusibwa mu ddwaliro erya Kampala Hospital. So police ekyabakanye n'okulaba nti etandika okunoonyereza mbulaga okusobola okutegeerera ddala kiki ekyandibanga kyaviiriddeko mwana muwala omuto ono Martha okuva mu bulamu obw'ensi eno. Kitalo nnyo nnyini ddala. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Twongere okusabira family Mukama agigumye naddala mu kaseera kano akazibu ennyo mwe bali. Kale nga tetunagenda wa Prophet Matayo njagala kutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama kuli e Katebo. Bagamba nti twalayo omwana wo baviira ddala ku kindergarten P1 paka P7. Kale bwe tuba tuvuddeyo eyo Prophet Matayo owa L40 Foundation abantu abagoberere omutimbagano omukulu oyo mulina okubanga mumumanyi era nga mumumanyidde ddala. Ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen eddakiika eno kyekifaananyi kya Prophet Matayo. Prophet Matayo kigambibwa nti yawambibwa abasajja ab'emmundu era baamutwalira mu drone. Essaawa zino buli omu agamba nti Nabbi Matayo aliwa oba Prophet Matayo ayinza kubeera ng'aliwa eddakiika eno. Omu ku bakola ne Prophet Matayo omukulu oyo amanyiddwa nga Kalule Sulaiman ayinako byannyonnyola ku kubuzibwawo kwa Prophet Matayo ono. No, mwami Matayo ekituufu kiri nti atwaliddwa. Abamututte tetubategedde naye kye tutegeddeko kiri kimu nti babadde bambadde uniform ez'amagye ag'eggwanga lya Uganda. Sezibadde za police naye nkiddamu nti ez'amagye za UPDF bw'obanga otegeerawo uniform eyo ey'amadowadowa bibomboola ebya green kale nno yeeyo emututte. Beba basajja bakulu abamututte. Okutuuka ku office tutegedde nga babadde already nga security bwetera okuba nti yakola emirimu gyayo. Basoose kubanga bakola surveillance okuva olunaku olwajjo. Ne balyoka bakakasa office weebeera atuula ludda wa abawo budde ki era kyova olaba nti okusinziira ku bannaffe abasinga okuwangalira no ku office omukwabo abazze okumunona olunaku olwajjo yazzeeko wano ku office era nga ba clients abalala be tutuuka okuba nga twaniriza
yabaddewo ku ofiisi n'abuuza byabuuzaawo ABCD oluvannyuma n'agenda. Kale nno ye omu ku abo nno abakulembeddemu enteekateeka y'okujja olunaku olwaleero okulaba nti bamutwala. Exactly. Prophet Matayo kigambibwa nti nga tannaba kubanga awambibwa obanga atwalibwa mu drone omu ku baamunonye yasoose kujjanga client oba najja ku kifo kye wano omukulu ono waakolera ne boogerezeganya ne bawuliziganya wabula nga tebamanyi nti nno omukulu yabadde ayina bibye byazze kunona oba byazze kutwala gye byakkidde nga Prophet Matayo bagenze maaso okuba nti bamugombamu obwala oba ne bagenda maaso okuba nti bamutwala mbeera ya kipayopayo okakananga gye bamututte tewamanyiddwa. Wabula wentuuse okuba nti nkolera eggulire lino nnaku z'omwezi 21 March wakayita essaawa ezisukka 24 nga Prophet Matayo awambiddwa wabula nga tannalabwako banga atwaliddwa mu drone. Ate nga kituufu essaawa we ziwera 24 ebiseera ebisinga abantu batandika okuba nga bakakasiza ddala nti omuntu ebyaddala aba awambiddwa aba abuziddwawo oba amayitire ge gaba tegamanyiddwako. Wabula ekifaananyi ekyo kyolaba kye kya Prophet Matayo. Wabula bw'obanga weetegereza bw'ogenda ku mukutu gwa Prophet Matayo ono ogwa TikTok L4T Foundation omukulu Kalule Sulaiman akyali mugumu nnyo ono nga yakola ne Prophet Matayo. Era Kalule Sulaiman bw'oba otunuulidde live gy'akoze olunaku olwaleero n'abakozi ba Prophet Matayo babwe bakola ku kitebe kyabwe awo bakakasizza nti bamanyi Prophet Matayo waali wadde nga yawambibwa. Era Kalule Sulaiman agamba nti Prophet Matayo waali tebaamutadde mu kkomera nti baamututte naye baamutadde we bateeka ba VIP nga babakutte. Tuwuliziganya bigambo bya Kalule Sulaiman agamba nti Prophet Matayo wadde yawambibwa oba yatwalibwa mu drone wabula bonga abali ku lusegererwe baawulidde ku mawulire nti yonna gye yatwalibwa tebannamutuusaako bulabe bwonna nti n'ebyokulya afunira ddala bamuwa n'alya n'okunywa n'anywa wabula nti ebyokulya talya bya bulijjo according to Kalule Sulaiman deputy wa Prophet Matayo. Kuba Kalule Sulaiman bw'ati bw'agenda maaso okuba nti amuyita so omukulu baamuwamba naye ate gy'ali alabikanga ebintu tebinnaba bibi nnyo zo tannalabwako. In fact olunaku olwokutaano lwe lwaleero wabadde walina okubaawo omukolo gwa Prophet Matayo somewhere naye omukolo ogwo baagusazzaamu ne bagwongezaayo olw'ensonga nti Prophet Matayo yabadde akwatiddwa era ng'awambiddwa ne ssekuwambibwa yenna. Kalule Sulaiman bw'ayogera nkiddamu alaga mugumu era bamanyi omukulu wayinza okuba nga ali so bikyayimiridde awo bwe bityo. Kale nga tugenda mu story eddako njagala okutegeeza ku Ejokuna Farms Company Limited bakugamba nti bano bajja kuyamba ku kikwatagana n'okuguza obukoko bw'olunaku olumu. Bagenda maaso okuba nti olina amajigo bagakwaluliza mukadde ke kamu batunda buli kika kya nkoko. Balina Croilers, balina Sasso, balina Rainbow Roosters n'ebika ebirala enkulu n'ento zonna baziyina. Ate wobeera kasitoma waabwe mukwano gwange basobola ogenda maaso okuba nga bakuwa omusawo w'ebisolo wa bwereere kasitoma nti oli client. Kale story yaffe gy'okuba nga emaliriza this piece of the night shift. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Fyno gw'olaba ku screen. Ebintu si birungi n'akamu eri Fyno. Fyno yagudde mu bakyala kimpadde ne bamukuba bubi nnyo. Fyno was beaten. Ekigenze wala we twogerera ali ku kitanda yaweereddwa ekitanda era ng'ebiwundu bye yafunye bya ddala era bamulese ng'afuuwa musaayi. Fyno bamukubidde mu bitundu by'e Salaama. Yabadde ku Salaama Road awo ng'atambula. In fact mwana mulenzi ono yabadde ava ku studio then n'alumbibwa abayaye ne bamusalako ne bamukuba bubi nnyo.
era bamulekedde ebisago ebyaddala. Ekkanzu eyongezezaako giteeka mu black and white olw'ensonga nti YouTube bweraba ku bifaananyi ebiriko omusaayi etera okubijjayo ne vidiyo okugijjayo, but mwana mulenzi yabadde ajonjobadde n'omusaayi yenna okusinziira ku nkuba abasajja gye baamukubye. Fyno ye yayimba akayimba kali kaccece bwecece akayimba ako kemutera okunyumirwa ndaga akafa wasibukazi oya. Abaana tebali serious. Waliwo ekyana ekigambe nti Fyno bamukubye ne bamulaga akafa wasibukazi oya. Bati ebintu si byakusaagira. Musajja wa Katonda bamukubye bubi nnyo. Omwana mulenzi Fyno amannya ge amatuufu ye Joseph Suuna. Ye Joseph Suuna amubufu obufaananako ebityo. Abamutudde oba bakubye mwana mulenzi ono Fyno bamukubye ne bamuleka mukubiro ate we bamaze ne badduka ne babulawo. Kati ne bamuleka nga avaamu omusaayi yenna ng'ali bubi. Bazira kisabe baataasiza kipayopayo kiwejjowejjo nga baabo bamukase mu ddwaliro. Fyno tukusabira Mukama asobole okuba nga akussuusa, naye ensangi zino ba celebrities embeera si nnungi, bintu si birungi n'akamu. Kale katwongere okuba nga tusabira Fyno embeera y'obulamu egende maaso okuba nti no eterera. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange ne show bagiyita The Night Shift Show. Oba ogirabye essaawa mmeka gwe manya nti it is The Night Shift Show. Thank you so much. Webale nnyo.